omubaka Francis Zzaake ow'Emityana yavaayo n'avumaavuma omubaka w'Erakai Juliet Kinyamatama n'amwogoloza bannakibiina kya NUP bwe bali bakubye olukuŋŋaana mu disitulikiti y'Erakai. Omubaka Kinyamatama gy'akiikirira. Kino kyavaako akanyolagano mu paalamenti era olutuula sipiika n'alwongerayo okumala akaseera bwe baakomawo ne lugezaako okudda mu nteeko era ne luddamu ne lukyankalana bw'atyo n'alusindika paka mu ssabbiiti eno olunaku olwokubiri nga lwe lwaleero okuddamu okutuula okubaako ensonga ze lusonjola. Mu mbeera eno ng'olutuula lutudde, omubaka Kinyamatama yasaba omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga okuzannya akatambi akaliko obujulizi obukakasa nti Zzaake yamuvuma nadda ne mu kati ne yeewogoma. Era oluvannyuma sipiika yapondooka akatambi kano ne kazannyibwa, ekintu ekyayongera okuggya ababaka mu mbeera. Oluvannyuma sipiika yasindika omubaka Zzaake wamu n'omubaka Kinyamatama mu kakiiko akakwasisa empisa beewozeeko buli omu awa ensonga ze, ono lwaki yavumwa n'oli lwaki yavuma, era ng'olunaku olwaleero omuvumi wamu n'omuvumwa balina okuba nga babadde balindiriddwa mu kakiiko. Embeera eno yajja abayizi b'e Makerere abava Erakai mu mbeera era bwe batyo ne bataakaka ne bagamba nga bwe bagenda okukumba mu bungi bajje basaleko ssetteeserezo nga balaga obutali bumativu bwabwe. Wabula olwaleero abayizi abalondobemu basinkanye omumyuka omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa ne bamukwasa ekiwandiiko kyabwe ekyemulugunya ku nneeyisa y'omubaka Zzaake era ne bamusaba ajjukiza ababaka bonna ku kiki kye bateekeddwa okukola mu paalamenti okusinga okukola ebitajjansa ebibaswaza obuswaza n'okuswaza ssetteeserezo. Request you as the head of parliament to continuously remind these members of parliament to strictly stick to their obligation as a member of parliament, which are clearly stated in Article 80 of the Constitution, instead of resorting to inner fights amongst themselves, yet they are pressing issues that need to be urgently addressed. Bonga abavubuka bennyamidde olw'ababaka ba paalamenti abavubuka abali mu myaka gyabwe abandi badde ekyokulabirako gye bali ate nga be bakola ebibaweebuula. We as a youth from Makerere University, we are part of the group of people that always advocate for the new Uganda. But it is unfortunate that for the youth that have had opportunity to be in such positions of leadership like Honorable Zzaake, it is unfortunate that they have misrepresented the capability of the youth, and the society has instead denied us chance to be in positions of responsibility, thinking that we can all do the same what Honorable Zzaake is doing. Bano basabye nti oyo yenna ayagala okwesimbawo ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti asookenga okukeberebwa omutwe balaba obanga ddala gukola bulungi okusinga okubaswaza. We pray that the parliament considers subjecting honorable members of parliament to mental health tests such that before any member of parliament is condemned of his or her act, we are sure of his mental status. Wano sipiika abakakasizza nti ensonga eyo yagisindise dda mu kakiiko akakwasisa empisa kanoonyereze kubanga omuntu taba na musango okutuusa nga kkooti oba akakiiko kakakasizza ne kagumusingisa. As you know, and I think you saw in the media, I already referred this issue to the Committee on Rules, because rules of natural justice require that the Honorable Zzaake be heard. Okay? We cannot take it on face value that because we saw a video, we saw ABCD, therefore we condemn, we judge, we do what? The rules of natural justice and our laws of Uganda, and I'm happy some of you are lawyers, they don't allow us to do that. Whichever way, he's innocent until proved guilty. Okay? Wabula olwaleero akakiiko akakola kukwasisa empisa aka Parliament's Rules, Privileges and Discipline Committee kataddewo olunaku lw'okutaano lwa ssabbiiti eno okutandika okuwuliriza omusango gwa Zzaake n'omubaka Kinyamatama. Ssentebe w'akakiiko kano Abdul Katuntu akakasizza nti ensonga eno baakugikolako mu nnaku 14 zokka newankubadde nga sipiika yabawadde ennaku 45. Kinajjukirwa nti omubaka Zzaake aludde ng'atwalibwa mu kakiiko k'empisa era nga ne gye buvuddeko bwe yali agugulana ne sipiika wa paalamenti Anita Amongo yagobwa ku kakiiko kwe yali atuula newankubadde nga kkooti yasalawo nti kyali kikyamu, yagobebwa mu bukyamu.
Nakyeyune Rosie yakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report.